andi atali aka Field Commander nyingide mu VibeMix show akanyumero kolimu bakaita Sereebu lunaku lwa nino omusajja gwe naye musajja wa maanyi John Blaq ogamba otya ndi bulungi muganda ekyo kiri bali kumpa kale sebuuza kuba kulaba ku Bukedde yo mugamba mutya abatula ku Bukedde TV it's your boy John Blaq the African boy you know what it is oh my back bali obugiro bali bira banyira ngatugenda mu maaso musada musoga mwene aveidi nda Rwanda isikwaje nsebuka ndi musada mwisenkwanga neirira njovu oidira njovu ekyo kirungi nomuganda ngo neyanziza okukusanga olunaku lwa leero John Blaq bakuzaala wa awatuufu nera wakulira mu bulamu bwongo oli muto banzalira Jinja era gye nkulidde from P1 to P5 then from P6 to S6 nenvayo nenzija bweyogerere wembaddera wenkulidde kati ndi mu kibuga mu Kampala. Mama wo yaani ne tata wo yaani? Manga bamuyita Naabiri Anet, tata wange ye Musa Waiswa Zidol. Ova mu family y'abantu bameka nera gwe oli wakumeka? Ku maama yenze first born taata simanyi bulungi tuli bangi tuyita mu 19. Kosomedde wa obulamu bwo? Somedde ku Rwanda Primary School from P1 to P5, Hassan Twabi Primary School from P6 to P7, Hassan Twabi Secondary School from S1 to S6. Yeah. Wakoma ku level ki? Nakoma mu S6. Kye bikunyiiza muganda wange? Ebinyiiza bye bantu abakwogerako ebitali bituufu. Abakwonoona aba blackmailing erinnya binyiiza nnyo. John Blaq oli mufumbo nera olinayo ku mwana? John Blaq sirina mwana, siri mufumbo. Wano wetuli nti oyimba oli mu kirooto kyo? Ndi mu kirooto kyange mwendi mwentambulira naye yadde nga sinnatuuka, but I believe with God everything is possible. Nkimanyi olunaku lujja kukya ntuukeeyo gye ngenda. Manyi buli woolweta neebaza Mukama nti byonna bye namusaba nga abimpa, kati buli woobituukamu ate waliwo ebirala by'oluubiriro ebiddako kyebala n'abagagga ne waba alina ssente mmeka si waba akola. Byonna binasaba Mukama Katonda mwebaza yabimpa, era waliwo ebirala bye nateesayo application era mmanyi ajja kubimpa. Oyingira otya okuyimba kuno okubeera nga oli musajja wa maanyi? Kuva buto nga ndi mwana muyimbi, kuva buto nga njagala okuyimba, but serious business nagitandika mu 2018 paka wano wetuli. Story yeri ejetya? Story yange era ng'omwana yenna oba n'abakukkirizamu n'abatakukkiririzaamu naye olina okukola ne wekkiririzaamu, twayiyayiya ne tupotapoota bya mpolampola ku fayita nebaza Mukama nti ntuuse wano. Yes. Wapotako? Ya byonna twabikola olw'obulamu, ya byonna twabikola. Kirimu ki emira gye wakolako nga tonawatandika kuyiga? Nali musajja ddiira nga ndiiringa nnyo mu bintu, oyagala simu, oyagala kamera, oyagala kugulira Bukedde, oyagala kugulira kyapa kibiina. Wandeegombye okola nga tonaba kuvumbula bwansi eno ssebo? Just njala kubeera successful mu muziki nange njogerweko ng'abo abasajja ab'amaanyi ba Chameleone, ba Bobby Wine, ba Eddie Kenzo, ba David Lutalo. Yes, then njala kuinvestinga nga nange ndina record label yange nga nange basobogamba John Blaq signing ono mwana ate nga abaana bali mukola bulungi. Ki ekyali kituuseeko mu music industry eno kyotasobola kwerabira mu bulamu bwo so far? Teri kintu kyantuuseeko nejjusa ku lwaki nayimba. I'm just happy okuba nga nnyimba. Byonna challenges zibaawo naye olumu zitumaking okubeera abasajja, naye teri ekyo kintu kyali kintuuseeko ne ngamba singa saali muyimbi nedda tekiriiwo. kati wuliriza ebyange bikungudde nga kungudde obulo. Kalowooza ko olina eri abavubuka abatulaba ku Bukedde? Abavubuka bannange sookera ddala olina okuba bamwekkiririzaamu, it starts with you. Nga tonaba nakunoonya manager olina okwekkiririzaamu nti osobola okukikola, tofa ku bantu beeboogera, then n'ekirala kulembeza Mukama Katonda, ekirala beera focused ate be hard working. Oluyimba lw'Omunnayuganda lumu otakuva ku bwongo obwo nga si lulwo? Babiraba yinu iye ze nkwagala si mukizu zeyandeta nejeja kubanga nzenkwagala yena kugamba kuwaleta ziratate anti ziratata zileta zimasaka. Kumana abatulaba ku Bukedde TV andi yatali akanyumero kolimu kobaddemu bakayita Sereebu. Ngenda baza mu studio owa Dr. 34 Mutolo ne Kalonja ate babongere nesho tukwatagana olunaku lwala. Kimbugwe Susan nkutumiddeko muganda wange mbadde ne John Blaq nga Sereebu waffe olunaku lwa leero. John Blaq abantu bate ayaba yeah boy Give me your number, girl. I must to connect it, yeah. To connect it, yeah. To connect it, yeah. To connect, yeah.